nze bakoddomi bange mbeetondera olw'obufumbo lw'abaana baffe obutagenda bulungi oba nembasaasira n'okufiirwa omwana wammwe naye essaawa zino tekikyatugasa kunyiiga kubanga bwe tunanyiiga obusungu tugenda bussa ku muzzukulu nze mbadde mbasaba tukwatagane wadde nga abaana baffe baavaawo naye omuzzukulu waffe waali tukwatagane tukuze omuzzukulu nga mulungi nga talina mbeera ziri ezaaliwo mu bazadde be tomanya osanga bazadde be banaaba basanyufu nga tukuzizza omwana oyo kubanga ezaako bakubira simu yange tebagikwata abasaidi y'omwana nategeddeko baziise na leero kisoboka naye simanyi so kitegeeze wabewo omuwala babamanyi kituufu naye nga saidi ya maama mwagenda wa maama watata temwatuuka taata tetwamulaba batugamba ababbize naye ng'ewaka we mwagenda wa maama ne taata wabeera wali wakojja w'omuwala naye nga maama yennyini ye yaliwo ate ne tumanya nti ketulabye maama ajja kugamba taata nti bano bakyadde oba twamubuuza wano ewa taata n'agamba ewa taata temujja kusobola taliiwo naye mujje ewange nze mbatwale nja kuyita abantu bange bemmanya ab'ensonga tutuule ensonga twazituulamu kyamaani w'okukyalo ekyo yajja abatuuze bajja naffe twatwalayo abantu baffe mikwano gyaffe n'ab'eŋŋanda ne tukyala emikolo gy'okukyala nga bw'ogimanyi ne tugimala omwana bebi aliwa omwana ali ku bukojja bamutwala awo wennyini mu kavuvuŋŋano bo ab'esayidi eri bwe bajja bajjawo muwala ne bamutwala sayidi y'omuwala bajjawo omwana waabwe bajjawo omwana ne bamutwala kuba omulambo gwali ku pick-up ya poliisi kati baatwala mwana ono omulenzi abaddemu ekyo ekintu ky'obusirise ng'ebintu ebimu abigamba maama we maama ng'agamba nti omuwala yamuweerezanga ne message nti mutabani mwonja kumutta kyokka ate ekyewunyisa nze olw'okuba siri mu connection ne maama nga taŋŋamba lwansonga alina gy'ali alina obuvunaanyizibwa samwera tasobola kukwatagana nnyo nange naye ekyo teyakiŋŋamba era nkimanyira mu kukaaba ng'abyogera nti waŋŋamba ojja kutta omwana wange era omaze okikoze ne mubuuza maama gwe bakimanya nokimanya nti bagenda okutta omwana wo naŋŋamba mujja nsindikira message kale nemanya nti ndowooza oluusi abantu abamu ebigambo babitwala ng'ebyokusaaga naye ebiseera ebisinga omutamiivu yekka si yayogera amazima nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna oyagala ebibajje bitanda dining oyagala ntebe ennungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna Farukwa Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule amanya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okiralinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula kikuyamba kati okubanga okiryalinga skin yo nebirangira bikabulungi nnyo tekyerusa wabula kikuleka kunomo skin yo gwena yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya nama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok Nyondo Media, Nyondo Rosette, Nyondo Glam. Tuwanyiza mu International Conference for Healthcare and Social Worker egenda okubeera mu June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road North York on M3C IT3 ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective oba ogenda okubeera international delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate local delegate Canadian dollars 3 mate eno conference tesosola tujja kwaniriza bamaama bataata bakadama babankazi aba human
human resource ba artist buli muntu akola mu bantu betuyise ba social workers nga mu healthcare ba doctors ba nurses ba caregivers ba RPN ba counselors ba ARN ba PSWs na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers okumanya ebisingawo kuba plus mukaga nnya musanvu 02 oba plus emunya 3 eno international conference ya healthcare and social work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, Enetegikiwa, Global Events Canada, the Nightingale Initiative for Global Health. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanyanze Nsuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde, ayimba music, abuulirira ate azimba. Alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu. Kanoonye ku YouTube channel ye Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Zerujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna babuuzaako n'ebibazo kuba nti mugoya programu zaffe ez'enjawulo. Wenjogerera ndi n'omwami Brian Lutaaya amanyikiddwa nga Arnold Barber. Kyali wange twasisinkana ebbanga eriyiseeko emabega tulina ne program gye twakola abantu mwe mwamwagalira ennyo nga yakawangula engule ye. Era yansala n'akaviine mukalaba abazadde n'embalanga buli omu ayagala omwana w'omusale. So gwe mukwano ogwo gwe nnyina ne Brian era nga ne ku TV gye nkolera. Osigala abantu benkola nabo bonna gwobayoyota Bakalvin n'abaana bonna abalala ab'enjawulo. So no gwendi naye tubeera family. Nzize wano okusookera ddala kunyolwa naye kumukubagiza olw'okuba nti yaviiriddwako mutabani we omwana abadde akuze Arnold. So kitalo nnyo ddala Brian. Kitalo beera si nnyangu naye nga byonna byakusaba. Tulina kwegumyagumya kubanga ate ne bw'otaagume olina abato ab'okulabirira, bato booli eyagenze. So tulina kwegumya ate naffe okusigala nga tuweereza abantu. Tujja kweggalira mu nnyumba kukaaba myezi 5. Okaaba n'ojja n'okola, n'oddayo n'okaaba n'ojja n'okola bw'oti. So wetwogera wazzeemu okukola. Okay. Natandise. Biki ebimu ebikugumizza n'oba nga oli mu state eno gye nkusanzeemu? Essaawa zino ekingumya mikwano bwe gijja ne mukyogerako nagyo ne gikulaga nga ginyoleddwa. Ate bwe nagenze ku mitimbagano gyange ne nteekayo nti omuntu eyali ayiseeko mu mbeera eno ankubireko ambuulire ye yakiyitamu atya. Abantu bangi nnyo bazze ne bambuulira oli yafiirwa abaana 3 omulundi gumu,
waliwo yafiirwa babiri ne taata waabwe mu mmotoka emu, waliwo yafiirwa omwana omu ate ng'akuze takyasobola kuzaala. Kati ate bonna nga ndaba nze mbasinga okuba obulungi. Nga bali bayita mu kisembayo. Ekyabwe ate nga kinenemu. So bw'ofuna abantu bwe batyo ne bakugumya abasinga ekikyo. Kiringa ekyo kikugumya. Olabanga yes, kiringa gwe okubanga osudde olukumi lwo. Ne wabawo akakadde ayitawo ate nga ye akaaba kakadde. Olukumi ne olulundo oyinza oddumu wano mga sorry. Oba tukyalina kyogamba. Kugamba ebizibu bisiŋŋana. Mu ekyo kye kikugumiza. Amiina. Katonda yeebale. Kuba gye kisinga okubeera ekikulu mu kaseera weekati. Twayingidde omwaka omupya. Ndowooza kati wano gwe ku byonna by'oyiseemu mu mwaka ate gye gukomekkeredde. Gumpisiza bubi. Bimalidde obubi. Naye era byonna Katonda. Gumpisiza bubi, awaadi nziwangudde. Bitiibwa mbifunye, nfunye emikwano. Naye kano kabbulo akasembyeyo kankubyemu KO. Kiba kikonde. Kankubye KO. Naye ng'omusajja nja kuguma kuba kati ate weewunye maama w'omwana ye awulira atya. Maama w'omwana. Kubanga nze ng'omusajja nina abaana abasukka mu 3. Maama w'omwana oyo alina abaana 3. Okay. So kati ye bambi ate aba awulira nga atoddeko nnyo. Kuba basigaza babiri. Kozi obeera naye maama w'abaana? Nedda. Sibeera naye. Okay. Arnold y'omwana omulenzi gwe badde olina yeka? Ye mwana omukulu. Abadde asookera ddala. So ninamu abalenzi abalala awo balinga 3. Naye nga Arnold yabadde omulenzi omukulu. Era gw'obadde training ebyenvi. Yabadde anfaanaganya byenkola. Omulimu. Kitegeeza obadde ofunye omusika mu mulimu. Badde nfunye kyali wange ng'ovudde ne ku byobusika kuba ebyobusika omwana asobola okusikira ng'oli musawo ng'ate ye wa booda n'akusikira. Naye ono oba abadde nga ki abadde nze. Abadde nze. Atunuulira bye mukola nti bifaanagana mu mulimu. Mu kwogera buli kimu abadde nze. Abadde nze. Surprisingly, Brian kyewuunyisa nti olina abaana abakuze. Kyannewuunyisizza nnyo nz'okukwanda batasoose manya nti oyo omwana wo. Mwe mukiraba naye nze omanyi mbadde siteeka nnyo baana bange ku media. Ate era sikikola. Ono ye mwana gwe nsoose okuteeka ku media ate nga amaze kufa. N'omuteekayo. Kubanga abaana abalamu nze bwe mbateeka ku media ndaba nga privacy yaabwe ngirinyiridde nnyo. Gy'anaasomera bajja kumanya oyo mwana wa gundi. Gy'anaagenda okukyakala bajja kumanya omwana wa gundi. So nze nsobola okusaayo omwana ku birthday yokka. Oba kale newe tukwasaganyiza ka video nga kansonga ne nkateekayo. Ne Arnold yabadde muntu wa TikTok nga wenzenda mu video naye nga temulina nnyo ate mbasanga nti waliwo ekigendo tuwobaka nti mwana wo tuli wamu. So nateekayo muzzukulu wange oyo emabegakaawo naye nga biba bya nsonga nnyo simalaga. Lwa nsonga bw'omuteekayo kati ng'ono mba muteekayo yandirinnye banne ku mitwe. Kuba ntaddeyo asinga kwagala nze. So ebintu ebimu waliwo olina obikomya naddala mu baana ng'olina abasukka mu 2. Totiitiibyako omu. Oba onooteekayo adisi bonna bateekeyo oba totaddeeyo bonna tobateekerayo ddala. Okuggyako nga waliwo ensonga ennene n'olaga nti ono namutaddeyo lwakino. Kati wali muganda wayinza gamba nti taata nga postinga Arnold lwa nsonga kati ensonga ffenna gye tulimu. Baganda be bakaaba nange nkaaba, maama wa akaaba, bajjajja be basenga buli omu akaaba. Ensonga eriwo kati. Neera etegeerekeka. Arnold gw'omusalirawo ajja training ebyenviiri oba n'abaana b'otraininga? Nze namusalirawo kubanga namulaba yalina nnyo art ate nga mu kusoma si mulungi. Mu bya kiraasi kubala simanya physics biki nga si mulungi. Yali tabiraba. Ate nga nange bwe nali omanyi abazadde mwe kye mutamanyi oyagala omwana we abe musawo n'omukakanya abeere musawo kubanga gwe kyoyagala naye ebirooto si bibyo. Ate eriyo abazadde nga ye kyamulema n'omulema naye n'akifoosinga ku mwana obeere musawo.
kati ebiseera ebisinga omwana oyo omusanga nga bagamba oyo nno yasoma nnyo naye avuga booda lwansonga gwe wamukozesa ensobi tewamuwa budde ye kulaga kyayagala so nze omwana namuwa obudde ne mubuuza oyagala ki nagamba njagala kusala nviiri nga ggwe kitegeeza ki yali akyegomba kati bw'okimuteekamu lwakimuteekamu omwaka ogwo gumu yafuuka sita training ya mwaka gumu naye nga yali y'amagye kubana yali annyiziza ng'agaanye okusoma so bwe namuleeta wano mu saaluuni nateekako foosi nnyingi kubanga olaba kati eno plan B atangambye kyayagala so mu kukyagala no kimufuba okimutunuzaamu wa gye kitambulira obulungi sayidi eno agenda musimala mu biki n'omugjayo n'omuzza wano so nagezaako nnyo muteekamu ekyo kyasinga okwagala naye n'andaga nti akikola essaawa zino agenza okufa ng'asala abayimbi ab'amaanyi bafefe busi bw'ogenda ku peegi ya DJ Shiru mulabba Baddi Mario bangi kubanga namutwalako ne wa Calvin awo n'asala enviiri so abadde ekintu akirina mbadde mugulumize bulungi era ng'atuuse wendaba nti kati ono mutadde kati badde temukyali mu saluni yemu nga yafuna abadde yafuna eyiye awo wansi ekibuli ku dipo ng'ekola bulungi nnyo kitegeeza abadde kati alina n'obusobozi obuyimirizaawo famire sebo omusajja abadde sita abadde sita ensonga lwaki naawe oli wano omwogerako kati abadde sita era nze omulimu gwange tegufudde ttogge kubanga bwe nsomesa omuntu okuvuga emmotoka n'afiira mu mmotoka eyo ng'agivuga nze mba namala dde omuwa pamiti so omuyizi wange eyasooka yabadde oyo naye nga njigiriza bangi enviiri nabo nga balina engeri gye bazituddemu era bakyajja ojja kunoonyako omwana gwe bayita Jordan Baba onoonyeeko omwana gwe bayita waliwo omwana omulala erinnya linvuddemu nti naye nja mukubuulira baana bangi balinga 40 kati abayise ewange kati ate ogattako bano beinspirinze ate bo balinga mu 1000 naye nga bagamba gwe wanjagaza ekintu kino engeri gy'okikolamu ati gw'oteekamu laavu gy'oteekamu nonjagaza ekintu kitegeeza Brian omuntu wasoma enviiri zino ng'omwana ono yali aziize asobola okufuniramu ddala muganda wange enviiri kati wano Uganda ng'ovudde wano Uganda naye Bulaaya omusajja asala enviiri asobola okusinga omusawo ssente Bulaaya asobola okusinga omusawo asobola okusinga looya bw'abanga ddala azikola nga nze aba w'amaanyi nnyo kubanga asasula parawa ate nga ssente ze bamusasula ziba nnyingi so parawa emirimu egisinga egisasula parawa giba gy'abakafulu teri kyenyeje gwe basasula ssaawa kafulu yekka gwe basasula essaawa so enviiri e Bulaaya basasula ssaawa ssaawa z'olwa ku mulimu ze ssente z'ofuna so mulimu gw'amaanyi nnyo abantu tebannabaggubuuka naye ffe abagubuuka edda tugukoze ate ne tugufunamu tutunulire Arnold nga yeetongodde amaze okuva ku taata akoze saluuni eyiye kati gwe ng'abaddewo ng'amanyi omulimu osobola okumanya nti abadde akola agenda mu maaso abadde alina wasikatidde abadde yeejalabe byonna ebyo abadde mukozi nnyo nti yatuuka n'ekiseera ng'alina okugendako ewa jjajjaawe ebiseera ebimu n'agamba jjajja kankuweereze ssente emirimu gindidde ate nga jjajja oyo gwe twogerako omwana oyo we yakulira nga bwe nagambye nti nze namuzaala nkyali mu bazadde bange jjajja we yamukuza ng'amwagala nnyo ye muntu gwe yasookonga okulaba ku lunaku olukulu so we yatuuka ekiseera ng'ali bize ng'aweereza buweereza ssente asigala omukwano gye guli ajjukira jjajja gyali naye ng'ate n'omulimu gumu agwagala n'atuuka okuleeta banne waliwo n'omwana gwe yajja ku street n'amuyigiriza enviiri kati omwana oyo akola
ng'akoppa kyotera okukola ku street. Yakutwalako ku saluni yo girabe. Ayina omwana gwe yajja ku street, ayina omwana gwe yajja ku kyalo ewaabwe n'amuleeta kati omwana sita. Ayina abantu bangi bataddeko ate ng'ekyo nakimugambanga. Ate nga nawe okikola. Mugamba yamba omuntu gw'olaba nti talina wadde omufuule alina kijja kuyambako. Abadde akikola. So mu mirimu gye wabaddewo essuubi ly'amaanyi bulungi nnyo. Okufuna kwe kwonna kubadde kutangaavu. Abadde kiriya nnyo. Nze male sikyamuteeka na mu baana be nina kuwa ssente. Era abadde ne mu puroguramu eno eyange ey'okusala abaana ku bwereere. Tubadde ffenna nga mukozi. Kubanga yabadde anfuniranga puroguramu tugende tukole wano nga yasookayo n'ayogera ne bannabyabufuzi be oba bakansala bachairman nze nzija kiwedde. So yabadde asagula. Kitegeeza somehow mbadde ba business partner bw'ojjeko ekyokuba taata. Eyo party tubali twogera mu koko ngeri gyadde akolamu emirimu. Tujje ku Arnold omuto mu myaka afunye omulimu ogw'okukola agambye kantondewo famire. Kyajjanga si kyetegekere okuba nti alina mwana munne oba kyali on plan. Tebakitegeka. Nga bw'olaba ggwe bw'onooba otambula n'ogwa ku muwala omulungi n'oyogera naye nakkiriza by'omugambye ne mwagalana naye mu kwagalana awo ne musimattuka omwana ne bivaamu omwana. Kati omwana oyo nze bwe yajja n'anneebuulizaako muzeeyi waliwo ensobe yazze bweti ne bweti naye nze mbadde njagala kujjamu lubuto. Ne mubuuza omuwala omwagala nti mwagala, ne mubuuza omwana omwagala nti mwagala, olubuto ojjamu lwaki? Nti taata w'omwana ayinza okunsiba. Ne mubuuza okusiba okukola olubuto n'okusiba okutta ki ekisinga obukulu. N'angamba okutta kibi. Ne mubuuza nti kati bw'onojjamu olubuto omwana agenda kufa. Ossa oli omuto ate ne maama osobola okumutta. So bagenda kusiba kutta muntu. Wabula ky'oba okola yogera n'omuwala atubuulire ewaabwe tugende tukyaleyo tweroope nti twazizza omusango nga tegunnaba kulabika. Ne mulungamyawo ne tukwasaganya maama we bannyina ne tugenda tukyala. Emwakyale omuwala. Wano mu kutya bino ebigamba nti omuwala yali ku ssomero bituufu? Yali student wa university? Kituufu. Yali ali mu mwaka gusembayo oba yali atandika butandisi? Sijja kulimba naye ndowooza yali amaliriza kubanga baatugamba nti ebbanga erisigaddeyo munaali muweerera. Netubagamba bw'amala okuzaala tugenda kumuweerera. Kubanga ebbanga erisigaddeyo yabika lyali ttono. Era ebiseera ebyo omuwala nga ali lubuto yaddayo n'akola n'ebibuuzo. Nga kitegeeza nti manyi university nga bwe ziba. Ne oba owasizza, ne oba oyina envi, ne oba munene nganze, kalekkyala akatono kakusomesa. So tebiriimu nnyo ebyo nti nga bya primary togira mu ngato zi open. University yanjawulo mu university yanjawulo omuntu agendanga bw'ali n'asoma. Egaba n'ebiseera yagamba nti no ab'ekiro atojja kudda oba ekiro oba kumakya. So ye university eyo ensonga gye namusomesa ne mugamba gwe buno ngamba okutta omwana oyo olw'okuba omugyamu lubuto nga tusobola okwetonda. Ne mugamba kugamba omuwala akube essimu eka babagambe tujja kweroopa. Ne batukkiriza ne tujja ne tukwata akamotoka kaffe nteekamu ebintu bye twateekamu ne tweroopa ne batusonyiwa naye ku bukwakkulizo nti bw'amala okuzaala mumuweerere amale. So kitegeeze wabeewo omuwala babamanyi. Kituufu. Naye nga sayidi ya maama. Mwagenda wa maama. Wataata temwatuuka. Taata tetwamulaba batugamba ababbize. Naye ng'ewaka we mwagenda wa maama ne taata wabeera. Wali wakojja w'omuwala. Naye nga maama yennyini ye yaliwo. Ate ne tumanya nti ketulabye maama ajja kugamba taata. Nti bano bakyadde. Wa twamubuuza wano ewa taata n'agamba wa taata temujja kusobola taliiwo. Naye mujje ewange
nze mbatwala nja kuyita abantu bange bemmanya ab'ensonga tutuule ensonga twazituulamu chairman w'okukyalo ekyo yajja batuuze bajja naffe twatwalayo abantu baffe mikwano gyaffe n'ab'eŋŋanda ne tukyala mikolo gy'okukyala nga bw'ogimanyi ne tugimala. So omwana ne mumukomawo naye bwe bati babadde bakoze amaka gaabwe. Ndowooza gabadde ga myezi bwezi gabadde ga myezi badde bakyali myezi babadde mu mwaka kale bwe tuba nga tuli kusooka kukyala gibadde myezi kubanga bwe twakyala wayitawo emyezi ng'ebiri n'azaala then bw'obala omwana yabadde wa myezi 4 ategeeza tuli awo mu mwaka nga bali bonna. So babadde bawangalira mu bitundu bino babadde awo wansi kibuli awo bayitawo ku second stage. So bamala okukola amaka taata obadde ofollowing up oba n'ogamba nti kati kambaleke baddukanye amaka gaabwe? Nze nga nze mbadde mubuuza nga tusisinkanye muli mutya kyaje tuli kina ntawanyamu naye tujja kuba bulungi kati complain bwe zaasukka ennyo namuyita omuwala nempitiramu n'omulenzi bonna ne bajja ewange ne tutuula complain zisinga zitambulira ku nsonga ki? Omuwala agamba nti omwami tamuwa budde abeera bweru abeera nnyo ku mulimu ne bweru gyagenda okukola aba gyakyakalira ngera muvubuka waaba ng'alinamu obusente bwe naye ng'ate emyaka egyo tosobola kugifuga. Sisuubira nti eriyo omulenzi w'emyaka 2 gw'ofuga nti atuule waka nga bakasitoma be ba bidongo baani bashiru baani balina patepate ate n'omulimu gwaffe muzibu nti bw'okola ku mugole akuwa kaadi n'akuyita kyokka akuwadde ssente naye n'akuwa ne kaadi ojje ku mukolo kati omukolako obasobola Sseruganda bonna oba nabo ng'omusala enviri emyaka gy'omusalidde oba ebbanga ly'omusalidde akuyita ku mbaga n'ogaana kiba kizibu. Kati ate oli nakawere era lumunna twaliko ebwereyo ne mubuuza lwaki omukyala tomuleese aŋŋamba akaana kali kajja kusika empewo naye nja mutwalira ku byokulya era yamupaakingira ebyokulya n'ebyokunywa n'amutwalira ewaka. Mu kukomplaininga nti tamuwa budde omukulu ono mwafunamu engeri gye wamunnyonnyola engeri bizinesi gyetambula? Nze omuwala namuyita n'omulenzi ne muyita buli omu nasooka ne mubuulira by'alina okukola awaka ne ku mulimu obuvunaanyizibwa bwa buli omu era oluvannyuma bonna ne mbagatta ne mbabuulira bannange obugumiikiriza kintu kikulu ate ne mbuulira omuwala nti omuntu gw'oyagala omulimu gwaffe gulinga gwa masanyu nti omulimu gw'enviri oli asala enviri zimuwerawo vayibu oyinza okuba obadde awo obondedde naye bw'osala akaviri ogamba oba leero ŋŋendeko wa ng'owulira akaviri ako kakupiseemu amaanyi so kati omuntu akakusaza ate bw'olaba naye nga asobola okweyungako oli waddembe okumuyita tugendeko eno naye ng'ekikulu myaka emyaka egyo tegifugika. Abazadde bananjulira abalina abaana ab'emyaka 2 paka 25 n'asatu muganda wange tomalaga mufuga so kati kiba kyewuunyisa omukazi okumutuuza awaka n'amufuga nga ye bwe yandiyagadde. Ekikulu kyendabamu ekyo kiba bugumiikiriza nakutegeeragana oli n'ategeera mukyala we n'omukyala n'ategeera omwami we ekyendabamu ekyo era nabatuuza lunaku lulamba ne mbagamba munnyambe saagala kuswalira ku mizigo ate mwekubye ate simaa muyombyo n'amuvumye bino mubeere bakkakkamu. Era ekyewuunyisa baneiba baŋŋambyeko nti babadde nga bayomba naye nga bakikolera mu kimugunyu munda omwo ngera ebisinga obayombya bye bubudde ekyabakyala obadde okiwulirako nti ono alina abakyala n'omukyala simaago yafunyawo mubaddemu obumeseji bwa WhatsApp omwo nga obimanyi ebyabalenzi naye ekyo mbuuza kyekyasipakinze kubanga abadde akomawo leeti naye nga bayinza okuba babadde bayombamu naye tetulina kye twalaba
naye waliwo message ezo ze yafuna ndowooza waliwo embeera y'omuntu omupya yayingiramu awo n'akyankalanya nnyo obusungu obwo ndowooza we bwava ate nga n'omuwala naye tomunenya nti naye muntu yagatta ebikadde n'agatta nekino ekipya ekiyingiddewo ate ng'ekiyingiddewo kiraga kyamaanyi ndowooza n'atya okufiirwa omuntu we naye nze nabulabanga obulwadde bw'omukwano nti omuntu asobola okulwala omukwano ne gumutuusa ku mbeera eyo kyebakoze kubanga kyewuunyisa okwe bayita okubeera obsessed ku kintu nga lujja wootolaba kamera tobeerawo owulira ofa waakiri ogyetunuzaamu n'owemala gwogera naye nga weeri so omukyala yali obsessed n'omwami nga bw'alaba embeera yonna emutwala kubanga baŋŋamba nti n'emikwano gye yali yagikyawa mikwano gy'omulenzi omuwala nga yagikyawa nga takyayagala nagirabako ng'akimanyi nti bayinza omujja ku mulamwa bamutwala eri yamalira obudde bo baganda b'omulenzi abadde akolagana nabo bano abaana b'abalala bano abaana babadde tebakwatagana abamu lwa nsonga nti nawe era yali yabakyawa omuwala wawo ne mulamu we gwe yali yakyawa nga tayagala mumulabako so abadde nga buli ajja ennyo okumpi ne bbaawe amukyawa tugamba yali yayagala omusajja yasukka bususi era ndowooza gye tubala ey'ekito naye ate abato bangi abaagadde ne bakaddiwa kuba nange nayagala ndi muto naye nkaddiye so nze kyendaba mu ekyo bubeera bwongo nga bwakwata ekyo kyono wange nga bw'onoogamba nti nze ndya mmere ya maama wange yekka abalala tebamanyi kufumba maama wo bw'afa toolye olwo oguziza obwongo bw'ekintu ate n'okiteekamu n'osibawo nga tosobola kukyusa kubanga omuwala abadde mwana mulungi abadde alabika bulungi wadde abadde yazaddeko omwana omu abadde tasobola kudiba olaba Esita omuto yafumbirwa ku myaka gye yaliko egyo kakati atono so nze kyendaba abavubuka kye balina okwejjamu kwe kuteekawo embeera nti gwe omuntu omwagala paka kufa ekyo si kirungi oyinza okuba omwagala naye tomuteekako nnyo bulamu bwo kubanga bw'ona obumuteekako ate muzaddewo omutaddewa lujja oyagala nnyo mukyala wo naye bw'onetta maama wo taatawo mikwano gyo bagenda kuwulira batya bwe wettiddeku ono omu naye environment yonna ekwetoolodde togibaze abakwagala n'abakubalirako yesebo era omuntu eyali mu kuziika Arnold yalaba abantu abaalumwa ate nga bwe baali abatono kubanga abamu bali bweru abamu tebaamanya abamu bategeera kati naye teebereza singa yamala wiiki nga tannaziikibwa kyandibadde kitya gamba n'ogamba nti neyalaba Arnold nga tamumanyi but just emyaka kwe yafiira n'enfa gye yafaamu owulira nga kyamuwaliriza okulumwa nze abantu bankubira amasimu nga bakaaba nagamba omwana simumanyi naawe sikumanyi naye nnumiddwa nkubi akafaananyi nga mutabani wange yatuuka ku ekyo banenga mwalaba so ekintu kyali kyamaanyi kyatugwako mu ssaawa enzibu ennyo ate nekikolebwa mu bubi obutenkanika kamba obuzibu obubi ennyo tutunulira embeera eno eyaliwo ebyaddala ng'otunulira abaana ba ababiri owobulenzi n'owobuwala kwegamba kyewuunyisa omuntu n'okwata akambe n'omala okugjawo ono oluvannyuma naye neyeefumita ate ng'ovudde ne ku ekyo n'ogenda n'okagula n'okawagaza ng'agenda okusala ente kaali kapya ate waliwo ne mukwano gwagamba nti yamubuulirako nti nina kye ŋŋenda okukola leero naye mujja kukiwulira kwegamba yamwetegekera n'ekirala yasiba kufulu ebisumuzo n'abisuula nga bali munda ne beggalirayo ng'ovudde ne ku kyokusiba kufulu waliwo katooke akaali kasulawo yakagamba nti genda bagambye ogende ku saaluuni obeeko by'okola n'akadaivaati n'alyoka asiba kufulu ng'owo bonna obwongo
tebukukakkana gwe okola ebyo byonna oguza akambe ogobyewo omuntu onywedde omwenge olw'okufiirawo obufiizi yanywamu munecupa n'agisuula busuuzi bweru nga bw'onooyisa mu ddirisa n'osuula neyatika ng'oli omwana yeebasa obulenzi omwana nga omwana yamugjawo Arnold nga yeebase oli nga yeebase ali mu kisengo n'abikolera mu ddiiro agoba ono ate jjukira ontajja agamba nti owaayo amago ngambye kino oli yeebase n'amugjawo kati tebereza ka distance ako kumpi nnyo kilomita ng'emu omwana okuvaawo waasula okugenda ku saaluuni aba tannatuukayo ne bamukubira nti eno kifumba mutuku kitabuse baabawo bamufumise yanguwa akitegeeza ono olwakuba kufulu yatandikirawo mulimu olwagigala wat ng'oli agenze yatandikirawo okugenda oli amusangage kubanga ne baneiba bagamba nti baawulira omulenzi nga abolooga ng'agudde wansi omusaayi guyita mu luggi guti gufuluma naye ng'omuwala ali ku luggi bw'ati abalaba nga mwali alaba nga talinetta ng'abalaba kati mu kusala okuyingira we yamanyira nti kye bagenda omukola si kirungi naye ne yeebaaga obulago kwegamba tekyali nti afumise ne yeefumita kyatwala mu kakasi yamala ndowooza yadde engulu ng'alaba kye bagenda omukola ssaawa eyo oba naye kyakoze si kiwoomu kati bano mukukuta kusala luggi baleesa ebyuma naye basanga yeemaliriza kwambadde nkyebuuza nti ddala omuntu okwata akambe n'omala okufumita omulala ate engeri gy'okeeteekako nga siddala nga si kya bulijjo ateekwa okuba yatya yatya agamba nange naye ate era nga kye yali agamba nti ajja kufa naye yakituukiriza butuukiriza yagamba nga nja kufa naawe era baafudde bonna omwana bebi yaliwa omwana ali ku bukojja bamutwala awo wenyini mu kavuvuŋŋano bo ab'esayidi eri we bajjawo muwala ne bamutwala sayidi y'omuwala bajjawo omwana waabwe ne bamutwala kuba omulambo gwali ku pick-up ya poliisi kati baatwala mwana ne batwalako omwana omulambo ne batwala mu mukyalo so kati essaawa eno omwana temunnamanya kyaliko essaawa zino tetumanyi kubanga ezaako bakubira simu yange tebagikwata abasayidi y'omuwala nategeddeko baziise naliiro kisoboka naye simanyi kubanze teri bwempuliza sayidi yo naye ngeragezaako okuddamu ne maama eyali abakoneddemu tabali maama sijja muteekako musango kuba kati wano wetuli nange waliwo abankubira nesikwata naddala omuntu gwe mmanyi ennyo mukwata ntya agenda kunsaasira anzize mu bulumi buli kati bemmanyi ennyo mbagamba tusigale ku WhatsApp aba bizinensi nabo oluusi wendaba nga alandaga nnyo mugamba tusigale ku WhatsApp kuba saagala nnyo kunsaasira kugenda munda nnyo njagala oŋŋambe nga kitalo nti kitalo kiwedde tugende ku kirala naye munnange yafa bubi ebyo ate bikuzza mu mabwa bw'obadde ogenda owona ne gaddamu bupya kakananga mwenna mukaabidde awo so essaawa eno ku sayidi y'omuwala waliwo bridge waliwo gaapu eyo tetunnagatta lwa nsonga tebannakwata simu yange ate nange leero bonna sibakubiddeeko naye nga wali mu kufira wali mbadde mbakubira naye ndowooza obanga bagamba nina obusungu bungi oba ngenda kuyomba oba ki simanyi naye bagaanye gikwata kati ze kyengenda okukola ngenda kuba waamu obudde osanga bajja gikwata twogere kuba tukyalinawo ekitugatta tukyalina omuzzukulu alina okusoma omuzzukulu alina okumanya famire ye alina okubeerawo ng'ovudde ku byabazadde ebyabaawo omwana alina okubeerawo wempulira mukwogerako sikuuliramu wadde ku buleeminga omuwala oba okitwalire famire yaabwe nti omwana amuyeyisa wati ku mwana wange anti kati fe abazadde ebiseera ebisinga tuwolereza nnyo abaana naye nze sijja kugamba nti omwana wange abadde muntu mulwanyi abadde nga nze sirwana nsobola okukuba naye siri mulwanyi
wabula kyemmanyi nti abadde tasobola kuba mukazi kyemmanyi abadde asobola okukola ekintu ekikunyiiza n'ateetonda waliwo ekyo kye tuyita abali baggume oba neggume nga gwe bw'okola ekintu omanyi gw'osembayo kati ono gwe kiruma oyinza obutamufaako nnyo naye nga naye aba akiterese mu mutwe so oluusi nzira sayidi y'omuwala kuba nange n'abaana abawala nzira sayidi y'omuwala oluusi n'enzira ne ku y'owange naye nga mu ekyo tulina kusonyiwagana kubanga ensobi eri nti tetwayingira mu nsonga z'abaana baffe kuzigonjoola mu butuufu bwazo. Maama yamanya ekyaliwo ku mwana we nga afunye olubuta agenzewo omulenzi. Nange namanya omwana wange alina omuntu gwafunyisiza olubuto era bali bonna. Kale nze at least nagezaako okuleeta abaana abo nemba kumaakuma waka. Naye osanga bali beetaagamu omuntu alina experience kubanga nze oyo mwana yali asooka. Nali sisobola kumuwa nnyo magezi ga kisajja kikulu gali awo kubanga nange ntandise butandise okulaba embeera y'omwana. Nti omwana zaawa bye taata ati nga neebuuza taata alina kwogera ki. Wabula nakozesa obwongo obwange n'experience gyenna ne mbagamba bannaabwe gumiikiriza n'okusonyiwagana. Ne bandaga nga bali happy ne tufumba ekyemusa ne tulya. Nembasiibula ne bagenda. Ebadde kapo kati nze nesigala nga mbuuza biddako muli mutya nti tuli bulungi. Ate ng'omulenzi we musisinkana andaga ali happy. Bwe ŋŋendako ku kitimba gye mbegerabegera nga taata Sezaala ndaba abaana ateekayo omwana we ateekayo omukyala ne ŋŋamba bali bulungi bitambula. Kwegamba kapo eno mu kifaananyi gw'obadde osinga obbabeerako nga toliiko patent oba maama wa Arnold oba maama wa Saawula lwa nsonga nina abaana ab'emirundi ebiri n'abawala n'abalenzi. So omuwala namuyitanga ye n'ensooka njogera naye oluvannyuma ne mpita omulenzi naye mu kubayita awo nalaba nga bakwataganye lwakuba nti omuwala era ye obusungu bw'okuyomba nabulaba abuyina kubanga obanga oze wa Sezaala omulundi ogusoose n'akunnyonnyola byakunnyonnyodde n'omugamba nteredde ate omulenzi bwajja n'otandika okuyomberawo awo wennyini n'ensi ensingamu ddenja kati ate omuntu atayomba kwayomba ono ayomba bimuluma aba ayagala oba omukubemu oluyi era wali abantu be batyo ng'ayagala bbaayo waakiri amusambemukko oba amutwale mu ddwaliro bamujjanjabeko omukwano gulyoke gudde bupya. So ono omulenzi abaddemu ekyo ekintu ky'obusirise ng'ebintu ebimu abigamba maama we. Nga nze oluusi answalira kuba namugamba oli mwana mulenzi ebintu osobola obimala kati ate ekyewunyisa nga maama we amanyi bingi osinga. Maama abadde involved nga abali kumpi. Omuwala maama ng'agamba nti omuwala yamuweerezanga ne message nti mutabani we ojja kumutta. Kyokka ate ekyewunyisa nze olw'okuba siri mu connection ne maama nga taŋŋamba lwa nsonga alina gy'ali alina obuvunaanyizibwa somewhere tasobola kukwatagana nnyo nange naye ekyo teyakiŋŋamba era nkimanyira mu kukaaba ng'abyogera nti waŋŋamba ojja kutta omwana wange era omaze okikoze. Ne mubuuza maama gwe bakimanya n'okimanya nti bagenda okutta omwana we naŋŋamba mujja nsindikira message. Kale nemmanya nti ndowooza oluusi abantu abamu ebigambo babitwala ng'ebyokusaaga naye ebiseera ebisinga omutamiivu yekka si ayogera amazima n'omulamu asobola okwogera ng'olaba ng'ebyokusaaga naye nga bya ddala. Essaawa eno bubaka ki obuyinza okugenda eri famire y'omuwala nga buva ku sayidi ya famire y'omulenzi kuba kati tewaliwo masimu nti munaayogera naye at least bayinza okulaba vidiyo. So nze bakoddomi bange mbeetondera olw'obufumbo lw'abaana baffe obutagenda bulungi oba nembasaasira n'okufiirwa omwana wammwe naye essaawa zino tekikyatugasa kunyiiga
kubanga bwe tunanyiga obusungu tugenda bussa ku muzzukulu. Nze mbadde mbasaba tukwatagane wadde nga abaana baffe baavaawo naye omuzzukulu waffe waali, tukwatagane tukuze omuzzukulu nga mulungi nga talina mbeera ziri ezaaliwo mu bazadde be. Tomanya osanga bazadde be banaaba basanyufu nga tukuzizza omwana oyo. So tukwatagane bubaka buli valid nnyo mu mbeera eno gye tulimu kuba kyemmanyi nti ewali okukwatagana obulamu bwo tewakyali kyakuzza tetulina ati abalamu n'omwana asigadde ono ffe tulina okukwatagana kyesinga okuba ekikulu kozi omuwala ava saidi ki omuwala ava mu west eyo mu westana kwatagana ng'obulamu bugenda mu maaso. Tujja kolayoko program nga tulaga future ya salon ya Arnold tulabe ki ekigenda okuddako okwongera n'okulaga tugamba engeri ebintu ebyo birina okusigala nga bitambula. N'ekirala abantu mbakubiriza bambi basigale nga bawagira Arnold kubanga nange kennyini nga taata nja kwefiriza ekifo kyange ŋŋendengawo ennaku 2 mu wiiki nga nkoleraawo era nga ne ssente zenkola tuzizza mu kifo ekyo kisigalewo at least kijja muwuliza bulungi bw'abanga awulira nti ekifo kye kisingawo ne we yakireka okusinga okuwulira nti baggalawo kati mulimu dduuka ddala. So saba buli asobola mujje mutuwagire abayimbi ba DJ bannabya saluuni mutuwagire buli omu n'anaaba ataddeko nusu 10,000 tujja kugula mashini onateekeko 2 tugule ebizigo tukwatagane bwe tutyo. Tomanya oluusi kiri wange oluusi kijja kubeera wuwo naye bwase Luganda kintu kirungi osigala bukola amakulu. Brian bawe ennamba y'essimu. Namba yange eri 0702 27 27 14 esembyayo 95 Obero so okuba ng'ofuna omwami ono Brian Lutaya Brian Barber nobeerako engeri gy'omubudaabudamuko mu kaseera kayitamu webale kuba musajja mugumu gezaako webale kuba musajja mugumu si kya buli omu si kya bulijjo webale kuba mugumu ndowooza n'abaana bagumye bano abaana tebannaba bulungi oluusi nga bw'omanyi ebya famire bwe tusisinkana tukaaba naye bw'ogenda mu bantu tosobola buteegumya weegumyamuko. Abamu saa zino balwadde naye nga n'omusujja tegulabika nze kennyini nva ku kitanda omusujja tegulabika pesha eri bulungi naye mbagamba mpulira bubi. So tulina obulwadde obwo obutalabika nga buli ku mutima naye tujja kuguma mpola kale mwami Brian alina n'obubaka obulala obw'enjawulo bw'ajjayo sigala nga abawa mu mbeera eno bw'alina okuba nga agamba eggwanga mu mbeera eno so tujja kubanga era nabo tumweyongeza yo wano bizinesi yogambe oguwazeemu olikola mpola otandise okukola abantu yongera obajjukize bawangula engule ekyo kyo kati tekikyali kyakwogerako nnyo naye nga engule nziwangudde mu Amerika nziwangudde wano e Uganda essaawa zino Dubai bampereza ekikopo nja kikulagako eky'omuntu asinze okweyisa obulungi ku midiya atakunama atavuma ate nga talaga bupale bwa munda simanya biki ng'aleeta kizimba nze nakiwangudde omwaka guno gwe tukubye amabega nze nakiridde. So bingi byentuuseeko abasaaluuni banneesiga ne bampa omukulu w'abababa omukulu w'abakinyooze Uganda era yenze esebo byonna bizze mu mwaka ogwo oguwedde ekisinze okuba ekibi nti ate ngufundikidde bubi naye nga Katonda ye yakireese. kale Brian ngenda kuba nkwerekereza njagala n'okwebaza ku mirimu gy'okola ku streets ez'enjawulo n'osala abantu enviiri ate tukoma kati Kampala nakulaba embaale otambudde ebibuga eby'enjawulo ntambula nnyo era ekibuga ekitannandabako kijja kundaba kuba
mwaka guno ate ngenda kukyongeramu amaanyi street ku street olabe nti abantu abo bakyusa akaviigo batuuseeko saavisi tomanya Katonda ajja kunsiimira omunanga abeeko kyankolera ali ne mashini olina ziri zennyini muganda wange mulembe ezo oba tonnakimanya nze ambasada wa kampani ezo mu Uganda ezireta mashini ezo ezitalibirako waya ezikyajinga brand ekintu kisitudde Katonda akuteremu obwangu muganda wange nesimye okuba nti nkuwulirizaako kijja sigala nga tuwuliziganya tetulabe ekina abakitambula naye nga yembagambye tujja balaga ku saloni ya Arnold tulabe musajja watu lwabadde atuuse na biki ebirina okuba nga bikwatibwako n'obuwumirirwako ne wawona ab'otuuse ne famire y'omuwala kale abawummula emirembe baganda baffe Katonda abasonyiwe byabasobako nze lujja n'omwami Brian Barber akatukome wano olwaleero. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.